Ekigenge ky'okulya enguzi n'obulyake kikyeggirise nnyo mu ggwanga lyattu kubanga kiridde abakulembeze ku mitendera gyonna. Buno bwe bumu ku butambi bwe tusobodde okufuna obugambibwa okulumika bakansala abamu mu ggombolola y'e Nakawa nga basaba ensimbi okuva eri abamu ku bantu abalondeddwa okukulira akakiiko k'ettaka basobole okubakakasa. Olunywe lusinze kusongebwa mu kansala Sami Samuel ono nga yakiikirira abantu b'e Bukotto ku ggombolola y'e Nakawa. Kigambibwa nti ono azze enfunda nnyingi akubira Ttendo Deo n'omulala ategerekeseeko erya Seryazi abamu ku balindiridde okukakasibwa ku kakiiko kano amasabo ng'abasaba ensimbi eziwerako zaanaagabana ne banne okusobola okusemba amannya gaabwe. Yali okusooka nga ndowooza baasisinkanako dda nga solicitinga era nga yali abasabye miliyoni zaali 10. Embeera eno eyongera okulaga emivuyo egyetobese mu nteekateeka ey'okusunsula abantu abataano abanaaweerezebwa ku City Hall okusobola okukakasibwa ku kakiiko k'ettaka. Kati nabagamba newe naasigala bw'omu sigenda kukkiriza ttaka ly'abantu bange kubbibwa, sigenda kukkiriza nguzi kunsinga, newe bananzijako enkya naasigala nga nsigazza integrity. Mu kwogerako ne mmeeya w'eggombolola eno Engineer Ronald Balimwezo ategeezezza nga bakansala abasinga mu ggombolola y'eno bwe bafuba okutuukiriza ebigendererwa byabwe ng'abantu wabula si kuweereza abo abaabalonda. Bakansala baavu abamu, mwana wattu baavu kati kankiddemu bantegeere, baavu era basiiba wali mu kwagala kukola ddiiru ku division yawo, basiiba mu kwagala kukola ddiiru, tebalina mirimu naye nga tebafuna ssente nnyingi miliyoni 2.4. Ono era alabudde Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago okulekerawo okwenyigira mu nsonga zino. Meeya togezaako n'akatono, buno si buyinza bwo, togezaako n'akatono olonda olukiiko. Balimwezo y'omu agamba nti kati wakwekubira enduulu eri minisita wa Kampala ng'aloopa bakansala be baalumiriza okubeera abalovu nga baagala okwekobaana n'abagagga okunyakula ettaka lya gavumenti mu Nakawa. Kujjako nga bakuta amanya ge nalonda nga ge batutteyo, tewali linnya ligenda kugendayo. Ngenda ku petitioninga minisita yalina obuyinza obwenkomeredde, ekyo ngenda kikola nga mulaga puruufu ey'obufere, ey'obubbi, ey'okwagala okuyingizaamu amannya g'abafere. Lord Mayor ye alemedde ku mateeka abadde open kakati yo bwalowooza nti ajja kuwandiikira minisita y'anaakola ebintu nga tatunuulidde mateeka. Well and good. Ye kansala Kisami Samuel bw'atuukiriddwa ku nsonga eno obwati bw'ayanukudde. Mbiwulira nabuwulidde nako, mbiwulire nabuwulidde nako era yabyogerako ne luli ku interview. Ffe kye tumusaba kimu, ffe twateebolinga ku floor ya kanso amaloboozi ge nga avuma bakansala, naffe twagala ateebolinge amaloboozi nga bakansala basaba ki ssente. Kisami naye alumiriza Mmeeya Balimwezo okubeera emabega w'obutambi buno, kyokka agamba nti bino tebijja kubajja ku mulamwa. Kaweefube waffe ow'okufuna abamu ku bantu abali mu katambi kano agudde butaka.